الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. atenderezebwa mbutuufu bw'okutenderezebwayo wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba wekitiibwa Allah asobola okusaasira n'emirembe ku mbaka sallallahu alaihi wasallama wamu n'abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'enkomerero. Tumusaba Allah tuwe irimu eyo egasa, era Allah tugase n'ebyo byaba atuyigiriza. Lubeerera Allah tumusaba atwongere okumanya. Allahumma amin. Tosobola kubeera nga obeera mumanyi okuleka nga onoonyezza okumanya, ate era tosobola kubeera mumanyi okuleka nga wejjamu okwekuza n'obeera nga obeera mwetuwaze. Tuvulaba omubaka sallallahu alaihi wasallama makulu ga hadithi emu yagamba nti abantu ba mirundi ebiri tebasobola kubeera nga bayiga, la yata'allaman. Abantu ba mirundi ebiri tebasobola kubeera nga bayiga. Omubaka sallallahu alaihi wasallama n'agamba ekika ky'abantu abasooka be bantu abo abeekuza, almustakbir, nga ye alina takabburu, yeekuza agamba nti nze ebyo sheekhe byasomesa mbimanyi, kati ebyo mbiga ki? Oyo talina kyatusomesa. La hawla wala quwwata illa billah. Buli wowuliriza irimu wallahi ofunamu ekipya, buli wowuliriza irimu ofunamu ekipya. Naye ye n'abeerawo nga tayagala awuliriza. Lwaki? Olwa takabburu, yeekuza aga nti ebyo mbimanyi, ebyo katalina kyasomesa, ebyo ze sijja kubiyiga, ebyo sijja kukola ki. Era nga bwagambye tajja biyiga era tayiga. Kyova omubaka sallallahu yagamba nti omuntu ow'ekika ekyo tayiga. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti ate ekika ky'omuntu ow'okubiri atayiga ye muntu oyo ayina ensonyi. Omuntu ayina ensonyi, ensonyi embi, kuba ensonyi nnungi, waliwo ate ensonyi embi. Ensonyi embi ze zireetera omuntu okubeera nga tayiga, ng'akwatibwa ensonyi. Agamba ate munnaye nze n'abuuza, bannange banandaba ntya nze nambuuza ekyo? Kugamba nabeera nga alina ki? Ensonyi. Sheekhe banandaba batya nga mbuuzizzaako nzaako nze nkabuuza? Abeera mu mbeera eyo nga tamanyi. Wallahi nasaala swala mwaka myaka ebiri, wallahi tamanyi tahiyatu, tamanyi butya bwasoma alifatiha nze nswala. Sheekhe wallahi nze nswala naye kati okuswala okwo abeera ku mbeera eyo n'afiira ku butamanya. Tuba omubaka sallallahu yagamba nti abantu ba mirundi ebiri abo tebasobola kubeera nga bayiga. Abooluganda, nga tugenda maaso n'emisomo gyaffe gya tajwid al-Qur'an al-Karim, era nateera nga biithnillahi tabaraka wa taala tutunuulira ku kitendo kya albayiniya. Ku mulundi ogwayita twakoma ku nnyukuta eya miimu. Ennyukuta eya miimu efuna etya obufulumiro, oba efuna etya ekitendo eky'amaanyi wamu n'okubeera nga efuna ekitendo eky'obunafu. Naam, ennukuta eya miimu lwaki egwa mu kitendo ekya bayiniya amakulu? Efunako ku maanyi ate nefunako ku bunafu. Almiimu kannuuni. Ennyukuta ya miimu eringa ennyukuta ya nuuni gye twalabako ku mulundi ogwayita. Makhurajuha mukawwanu min juz'aini. Obufulumiro bwayo bukutulwamu oba bukolebwa ebitundu bya mirundi ebiri. Juz'un shafwiyun, ekitundu ekyokumumwa. Miimu ekolebwa ebitundu bibiri obufulumiro bwayo. Ekitundu ekyokumumwa bwe tuba tujatula eyina emimwa gino gyegatta. Yakunu bintibaqi shafataini. Bwe tuba twatula miimu ekitundu ekyokumumwa emimwa gino ebiri gyegatta. Gyegatta n'ogigatta omumwa gwa wansi ku mumwa gwa waggulu ne gyegatta bulungi. Wa huwa juz'un shadidu likamali inghilaqihi inda nutqi almim. Era nga kyekitundu ekyo ekifuna amaanyi bwe tuba twatula miimu. Amakulu omukka guvudde eno ne gujja ne gusiŋŋaana emimwa nga gyegasse, kuba genda yitawa? Emimwa gyegasse, eddoboozi liyitawa? Kati eddoboozi linoonya gye liyita, kuba muteekeddwa okuvaamu eddoboozi, kuba ennyukuta yonna liba ddoboozi lye tuwulira. Kati eddoboozi linoonya gye liyita, liyitawa? Kikitundu kiri ekyokubiri ekiweza miimu. Era ekitundu ekyokubiri Sheekhe kyava gamba wa juz'un khayshumiyyu. Ekitundu ekyokubiri kyekitundu ky'omunnyindo. Takhruju minhu al-ghunna. Ekitundu ekyo eky'omunnyindo omufulumira ekinnyindwa. Wa huwa sawtun. Era ekinnyindwa liba ddoboozi. Erikhun, ng'eddoboozi eryo
pembekerefu kwegamba eddoboozi eryo lyangu qabilun liljariyani ngerireetera okubeera nga liyitawo bulungi kwegamba litambula lireetera okubeera nga litambula bulungi eddoboozi eryo ery'omunyindo kitegeeza mimu we tuba tujatula ng'emimwa gino gyegasse eddoboozi linoonya gye liyita mu kunoonya gye liyita ne ligenda mu nnyindo ne liyita mu nnyindo twatwa wano emimwa gyegasse ate tetuginyiga nnyo emimwa tugatta migatte tetuginyiga nnyo abamu bagigatta nanyiga emimwa yonna n'atuuyana la qur'ani tusoma qur'ani nga tetwekaka lino eddoboozi eriyita mu nnyindo lyeririmu obusiri lyeririmu arrikhu lyeririmu obwangu kuba lyo mu nnyindo muno temuli paati yonna yonna eziyiza ddoboozi kubeera nga liyitamu oba tegereka ate lino ery'okumumwa weewava amaanyi nabwe kyo ennyukuta eyo nebeera nga erina shidda ne rakhawa ennyukuta eryokuna gye tuteekeddwa okubeera nga twegendereza nnyo gwe nze naawe bwe tuba tusoma qur'ani ey'ekitiibwa yennyukuta eya ayini ennyukuta eyo eya ayini nayo eyina amaanyi ate eyina obusirifu eyina amaanyi obwangu oba obunafu mbuyita nnyo obusirifu munansonyiwa naye ng'obusirifu kiteedo kirala kya hamusi wabula rikhu kyeki bwe bwangu byawukana hamusi ne rikhu byawukana naam ennyukuta eya ayini efuna etya obwangu ate neefuna amaanyi obuzibu efuna atya obwangu obunafu kati obunafu efuna etya amaanyi ate neefuna obunafu النكتة يا عيني هي بطبيعتها حرف يتخامد صوته بعد جريان ضئيل فعندما يقول الإنسان يجد للعين جريانان ضئيلا ثم يتلاشى لذا اعتبرها العلماء حرفا بينيا النكتة يا عيني الله سبحانه وتعالى يتقول nga ayini wetuba tujatula tulina akanyama akali mu bulago akanyama ako tukaita sautu oba lisanul mizmar mu Luwarab lisanul mizmar eyo akanyama ako akali eno olimi gye tusembera olimi lwaffe Allah bwe yatonda eno ku nkomerero yalo oba ku nsibuko yalo gye lutandikira eno eyo paati eri okumpi n'eddookoli kuliko akanyama ako ke tuyita lisanul mizmar akanyama ako bwe tuba twogera ayini kakwatibwa ayini akanyama ako kadda mu maaso ne kaziyiza eddoboozi then oluvannyuma ne kavaayo eddoboozi ne liyitawo oba ntegereka akanyama ako awuliranga ayini kivula nti wetuba twogera ayini oluusi omuntu ayinza okuba nga awuliranga yayagala okwetuga oli abulyanga mubaamu amaanyi awulya amaanyi okwetuga naye ensobi gye tukola ate tukalekayo akanyama ako ne kabeerayo omuntu eddoboozi lyonna n'alimalira mu maanyi ekyo kikyamu tuvuna nti abantu abasoma Qur'ani nga beekaka tasobola kusoma juzu tasobola kusoma mpapula 5 ennyukuta zonna ziwa ebitende ebifu yalowooza akola ki yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a alowooza nti kyakola kituufu wallahi kikyamu agamba iyaka na'budu nasomesa abantu naga nyiga ayini nyiga n'amaanyi mbamu amaanyi la sheikh la alqur'anu bila takallufi wala ta'assufi ya akhi Qur'ani gisomese nga tukalubiriza abantu togoba abantu ko Qur'an bino byonna tubisoma sifatul hurufi makharijul hurufi sikalubiriza abantu la wabula kuleeta ekyo kituufu ate tugamba nti qabla nga tonnabeera kubeera ng'osomesa yiga ayini eno teyina maanyi gokka yesu akanyama kajja ne kakwata mu bufulumiro bwayo mu makati g'eddookoli naye ate kamala ne kavaawo amakulu ayini eyo nebeera nga tefuna maanyi gokka wabula nga efuna n'obunafu ne tugamba tutya na'budu iyyaka na'budu sinabudu ajamiyu la ajamiyu na'budu okantegereka ate weewala nnyo okubeera nga okaleka akanyama ako ne kabeera nga keebikudde
ayini ojja kugifuulamu hamza, ojja kugirebeza, ojja giwa amaanyi, ojja giwa bunafu bwokka ate kikyamu. Ogamba otya? Naabudu iyyaka naabudu. Waliwo abantu abasoma bwe bati iyyaka naabudu. Kyekireetedde ekyo okugiyita naabudu neringa etalinawo, kwe kubeera nga abikudde eddokooli akanyama ako n'akabikkula n'akagirawo ddala n'atakanyigaamu. Naabudu la kikyamu, naabudu kikyamu ne naabudu kikyamu. Ekituufu ki? Naabudu ebeera wakati awo, togirebeza ate tokoze eki? Togikutte, ye ayini entuufu. Naam, ennyukuta endala esembayo ennyukuta arra, ennyukuta ya raa'u nayo yemu ku nnyukuta ettaano ezikuŋŋaanira mu kigambo lin Umar ezifuna ekitendo ekya bayiniya ezigwa wakati w'amaanyi n'obulebevu oba n'obunafu. Ennyukuta eya raa'u inda nutuqi biha, bwe tuba twatula ennyukuta eyo eya raa'u, yaqra'u tarafu lisani lithati athaniyataini alulyaini, bwe tuba tujatula olulimi, enkomerero y'olulimi arra, enkomerero y'olulimi ekwata ku bibuna ebya waggulu ar. Wayujadu wasatu tarafi lisani taqa'run saghirun yajri min khilalin ba'du sawti mimma yaj'alu ar-ra'u mutawassita. Olulimi luno mwe tuba twatula raa'u lugenda ne lukwata ku bibuno eby'amannya abiri aga waggulu. Olya arra. Kati eddoboozi lino ne linoonya we liyita, bwe linoonya we liyita ne lisiŋŋaana ng'olulimi lukuttewo, naye lwakuba nti wabaawo ka supeesa akatini wakati w'olulimi, Sheikh kyagamba wabaawo akatuli akatini, omukka guno ogugaanibbwa okubeera nga guyitawo gwonna gwenyiga mu katuli ako ne gumala ne guyitawo. Kyova tuba twatula raa'u olulimi tetuluteekawo mulundi gumu, tetugamba arra. Oliyinza okusiŋŋaana omuntu asoma arrahmani arrahim, arrahmani arrahim, arrahmani arrahim, eyo nsobi bannange. Toga arrahmani arrah, kyekireetedde rra okubeera nga alisomye owuli eddoboozi livaamu arrah, kubeera nga agituuzizaawo omulundi gumu. Raa'u tugituuzaawo ne tugijjawo ne tugizzaawo. Mu kugijjawo wabaawo akatuli akatini akasigalawo wakati w'olulimi, waggulu w'olulimi, nga tekakutte ku bibuno, akatuli ako ne kayitamu omukka. Mukategedde tuvola nti raa'u ebimu ku bitendo byayo erina ekitendo kye bayita atakrir, kye tujja okulaba gye bujja insha Allah, nti yo yeddiŋŋana obufulumiro bwayo arra. Olya ziringa raa'u bbiri arra, newankwadde temuvaamu raa'u nyingi, kyova nti netakiriri ekitendo ekyo raa'u ebeera yeddiŋŋana, nakyo era tulwana nnyo okubeera nga tetujjaamu raa'u nyingi. Abamu bavuga eggaali arrahmani eyo naye nsobi, arrahmani ekyo kikyamu, wabula ekituufu ki? Arrahmani 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 arrahim arrahmani arrahim. Oba ntegereka? Nabwe ekityo olulimi lusooka ne luziiza omukka, then wabaawo akatuli akatini waggulu awo olulimi ne kabeera nga kayitamu omukka mwe mufulumira. Kyovula omukka we gugaanibwa awo ng'efuna shidda, ng'efuna amaanyi, ate we gumala nti guyitawo awo waggulu mu katuli n'efuna kye bayita arrakhawa. Nabwe ekityo ennyukuta ya raa'u n'ebeera nga y'emu ku nnyukuta ez'ettaano eziyina ekitendo kye bayita albayiniya. Oba ntegereka bulungi? Naam, nabwe ekityo ne tugamba الحروف العربية من حيث جريان الصوت في المخرج، النكتة z'Oluwarabu mu mbeera y'okutambula kw'eddoboozi mu bufulumiro bwazo tuzaawulamu emirundi gino wammanga. Waliwo shadidun oba shadidatun ezifuluma ng'eddoboozi eryo liwulikika nnyo. Olwaki? Olw'okubeera ng'eddoboozi liba ligaaniddwa z'ennyukuta ajide qatin bakat. Ne wabaawo ennyukuta bayina shadidi wa rikhwu, nga waliwo ennyukuta ziri wakati w'amaanyi n'obunafu, ng'era nga yajiri jariyani juz'iyan, nga ekitundu ky'ennyukuta ezo mu bufulumiro bwazo kiyitamu ekitundu ekirala ne kiziizibwa nga z'ennyukuta lin Umar, lam, nun, aini, mim ne raa'u. Ate ne wabeerawo ennyukuta endala rikhwa,
nga zo nafu era nga ziyita mu bulungi mu fulumiro bwazo, yajiri jariyani kamilan nga zifuluma ne zitambula okutambula okwawamu kugamba nga teziganibwa kutambula ziyita mu bulungi era nga baqi lhurufi zenyukuta endala ezisigaddewo. Amakulu ojjako ennyukuta za ajide qatin bakat 8 ne lin umar 5 zemmekaawo awamu zenyukuta 13. Kati ennyukuta ezisigaddewo ez'Oluwarabu zenyukuta zaki zarrahawa. Nam nga tumaliriza Sheikh agamba nti athamaratu alamaliyatu min ashidda warrahawa walbainiya, waliwo ebirabo oba ebimu ku byetufuna ebirungi ebiva mu kubeera nga tuyiga irimu y'okubanga omanyi ennyukuta ez'amaanyi, ennyukuta ennafu n'ennyukuta ezirina amaanyi n'obunafu. Waliwo ebirungi byetufunamu. Birungi ki?